Mugamba mutya abali ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel ya Fona kulanyira tunuulire eddagala eryo oba omuti ogwo guyitibwa omusambya. Ku musambya okwo tugenda kutunuulirako ebimuli bibeera bituyita ebimuli by'omusambya. Ebimuli bino birina erinnya osobola biyita oba osobola giyita emyerula bye bimuli by'omusambya. Ebimuli by'omusambya birungi nnyo. Waliwo munnaffe eyambuuzizza wano ku bimuli ebyo biteekebwa mu kyogero ky'omwana omuwere. Jjukira ebimuli ebyo birungi nnyo okubiteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Omwana oyo yakazaalibwa bw'oba oteekateeka ekyogero ekyo n'ebimuli ebyo eby'omusambya beera ng'obiteekamu. Wano mu kubiteeka mu kyogero tujja giyita emyerula. Bimuli ki by'oteekeddwa okuteekamu? Obifuna otya? Kuba jjukira omusambya guno gukula gugenda waggulu, guba muzibu nnyo okulinnya okugamba nti oggyeko ebimuli ebyo. N'olwekyo ebimuli bino by'ogenda okuteeka mu kyogero oteekeddwa bifuna otya oba bimuli ki by'oteekamu. Ekisookera ddala olina kukeera ku makya. Kati ebimuli ebyo ebyagudde ekiro biba birungi nnyo by'oteekeddwa okukozesa. Kozesa nnyo bino ebyagudde ekiro, gwekeera ku makya ssaawa nga 12:30, ssaawa 1, ssaawa 2, genda wansi w'omuti ogwo gwe tuyita ogw'omusambya. Genda ng'olonda ebimuli ebyo ebyagudde ekiro, bironde ku budde obw'okumakya, bironde. Funako by'osobodde okufuna, bitwale by'oba oteeka mu kyogero ky'omwana oyo omuwere. Ebimuli bino eby'omusambya biyamba ki mu kyogero ky'omwana oyo omuwere? Bigenda mu kyogero ky'omwana omulenzi wamu ne mu kyogero ky'omwana omuwala, wamu naawe omuntu omukulu osobola obiteeka mu kyogo kyo ky'obeera oteeseteese. Wakuba tutunuulidde kyogero ky'omwana omuwere. Bw'oba obitadde mu kyogero ekyo, bw'oba onaaza omwana ono ekyogero oba oteekeddwa okwogera. Osobola okugamba nti mwana wange emyerula gino gyerule amakubo go ag'ebyenfuna. Ekirala osobola okuzaala omwana wo oyo ng'alinamu obulwadde bwe tuyita obwakamuli, naye nga tobulabiddeewo, kyokka n'oteekateeka ekyogero n'omuteekamu ng'omwana oyo abulina nga butontono nga tosobola kubulaba. Bw'oba otaddemu ebimuli by'omusambya ebyo, omwana ono ng'alina kayyera ako kaba kajja muvaako, olw'ensonga nti ebimuli byo birungi nnyo, birwanyisa kamuli oba birwanyisa yero bulungi nnyo, n'abeera ng'amuvaako. Mu kyogero ekyo ky'oba oteeseteese obeera oteekeddwa okuteekamu ebimuli by'omusambya. Bitambula wamu ne kamukasa ako nga kalina n'obumuli wamu ne kannammuli, era nammuli n'ateekeddwa okubaako obumuli. Ebikola ebyo eby'eddagala singa obeera onabiteeka mu kyogero ekyo eky'omwana omuwere, omwana oyo wonaamuzaala ng'alina kamuli oba ng'alina obulwadde bwe tuyita obwa yero nga tobulabiddewo n'omuteeka mu kyogero ekyo, omwana oyo abeera ajja kutereera. Obulwadde obuba bujja muvaako olw'ensonga nti eddagala lyo ddungi nnyo, liyamba nnyo ku bulwadde obwo. Nammuli n'omuteekamu n'obumuli, mukasa n'omuteekamu n'obumuli, n'ofuna n'ebimuli by'omusambya nabyo n'obiteekamu. Eddagala lyo bw'oba oligasse wamu n'oliteeka mu kyogero ekyo lijja kuyamba nnyo ku kizibu ekyo oba ku bulwadde obwo. Jjukira nabagamba nti buli ddagala erigenda mu kyogero liba n'ensonga lwaki mweriri, liba n'omulimu gwalyo, liba ligenda kujjanjaba, kuziyiza, kugema. N'olwekyo kikulu nnyo bw'oba oteeka eddagala mu kyogero, teekamu eddagala eryo erina amakulu. Ekirala, ebimuli by'omusambya ebyo era birungi nnyo bw'obiteekera mu kyogero ky'omwana oyo omuwere. Bitambula wamu, ofuna ebimuli by'omusambya n'ogattako ne magunda wamu naye bwangu nako osobola okukagattako n'obiteeka mu kyogero ky'omwana oyo omuwere. Biba bigenda kuyamba omwana oyo singa anaatawanyizibwa mu nsonga z'okutambula oba okwavula oba okuyimirira. Ekyogero ekyo kye wamuteekamu oba wateekamu eddagala eryo nga bwe ndimenye, bimuli bya musambya, bwangu wamu ne magunda, biyamba omwana oyo amagulu gano okubeera nga gajja kweta mangu, omwana okubeera nga ajja kutambula mu budde, ajja kubeera ng'ayavulira mu budde, ng'ayimirira mu budde. Era omwana oyo bw'oba omutadde mu kyogero oteekeddwa okubeera ng'omunyigaanyiga mu magulu ago, naddala mu nnyingo, mu kiwato, muno mu maviivi ne wansi ku tugere. Oteekeddwa omunyigaanyiga ng'omutadde mu kyogero. Eddagala eryo liyambako ku nsonga eyo ey'omwana okutambula mu kadde akatuufu. N'olwekyo nga bwe mbagambye nti eddagala eribeera mu kyogero liba n'amakulu, ky'oba olaba liba lisaanidde ligendemu. Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777840 yeyo WhatsApp namba yange.
mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.